Video yange egenda tandika bweti. Waliwo omuvubuka ntegezeddwako bano abasajja bayinza okuba baamusse oba nga bamutta leero. Era njagala message eno etambule. Omuvubuka ono bamuyita Matayo. Najja ne mupostingako video era n'etambula. Matayo omuvubuka ono ali ku TikTok. Ayo Katonda yamuwa obulamu n'obwongo alengera ebiri maaso. Matayo y'omu kubalagula nti Yoweri Museveni agenda kufa. Matayo n'ayogera omwaka omutuufu nti omuntu omu yazaalibwa mu mwaka 1936. Era omuntu ono ali mu East Africa nti agenda kufa. Muwulirize emboozi eno kubanga ndi mu bagamba facts. Matayo abasajja baamukwatako lumu abasseemwayi ne bamuteeka mu kaduukulu ne basibawo bulungi. Bugenda okukya ng'ali mu mmotoka yaabwe wabweru omuli emmundu nga mwatudde naye nga oluggi lukyali lunywese bulungi. Kaakati omuvubuka ono Matayo abasajja bano mu bwongo bwabwe mu busiru ku byayogera ku Museveni ng'ebimu bituukirira baagala kutta muvubuka ono. Naye temukigeza kambalage ku Matayo mwagala kumutta. Era emboozi eyo bwe yanguddeko nga bantegezezza enzita gye mwagala omuttamu olw'obutiitiizi wammwe, lindako mubalage Matayo kubanga bano abasajja bassa abantu era batta abantu. Yono Matayo katuwuliriza yawambibwa awo Enankulabye azze ayogera ebintu. Yalagula ku Kyakyagulanye Robert Center mu Bobi Wine mu kalulu ka 2021 era n'addamu ennaku ezo n'alagula ku Bobi Wine message n'ategeeza nti oyo Kyagulanye waaliwo abaali bagenda okumutta. N'agamba oyo Bobi Wine waaliwo omuntu eyali mu mission ng'amuliraanye n'omuliraana ey'okumusaanyaawo era twagenda okunoonyereza nga information ntuufu. N'alagula n'agamba nti Kyagulanye Robert Center agenda tuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Matayo n'akyogera. Matayo si musajja wa bulijjo. Matayo yalagudde n'ategeeza Yoweri Museveni agenda kufa. Busajja wa Museveni gyali ne gamumyuka. Museveni yatuukako n'agamba omwana ono muleete muteeke mu intelligence aweebwe ssente. Matayo n'agaana. Solomon Kaweesa akola ku NTV yakyazanga omuvubuka ono n'ayogera ebintu ebingi. Era right now ng'ebimu bigenda kwapeninga ebirala byapeninga. Kali bano abasiru ba Yoweri Museveni baagala kutta muvubuka ono naye mugeze muto omuvubuka. Omuvubuka ono ali mu sseemwayi mwamuwamba muli mumutulugunya. Mulowooza nti musobola okuggyamu obwongo bwe. Mulowooza musobola okumumalawo. Naye mbalabula bannayuganda injustice yonna ebeera ku muntu
niwe mbate mumuwagira muyimirire n'oyo omuntu kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Bano abasajja right now as we talk bali mu mbeera ey'okutya, bali mu mbeera kubanga Matayo empamba gye bamuwambamu muvubuka yali atandise okuyamba bannamagoyi, bali awo enankulabye abawadde ebyalaani akoze eki, era nga ayina omukulembeze omu yalina kyeyogera ku mutabani wa Museveni nti naye bagenda mukuba amanda. Matayo n'akyogera. Kati abasajja ne badda mu kukola ki? Mu kutya. Ensonga ya Matayo ngimaze. Nsaba muntagingire abantu bano wammanga. Joyce Baagala, Secretary General NUP, David Lewis Rubongoya, kati amawulire gano ngenda gafulumya. Nsaba muntagi Honorable Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa. Muntagingire Tebandeke Charles ombaka we Baale. Muntagingire Alan Sewanyana. Mbatandikire video. Jebuvuddeko mwalaba ow'ebitaano Mathias Mpuuga nga atandise ekintu kye bayita Democratic Alliance. Era nga waliwo ekibiina kya SDP. Ekibiina ekyo Michael Mabike yakikulira kati. Kakati ekibiina ekyo nga kigenda kweggulira mu ekyampuuga agenda kiteeka mu SDP. Kakati omukyala gwe bayita Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira Mityana azze awanjaga ayagala kudda mu NUP era ayagala kwatira abantu b'Emityana flag ku National Unity Platform. Era waliwo n'akabinja k'ababaka naddala baali abagundi G20 abatuula ne Joyce Baagala nga bamumatiza jangu weesimbewo Emityana. So President Kyagulanyi oyina okwegendereza ne bakama baffe. Waliwo meeting eyatula ku Popopo mu January ng'ennaku z'omwezi 12 ne basalawo ababaka abamu nga bakimanyi bayiza obutawangula ne babagamba mwe mugezeeko mulemezeeko musigale mu NUP. Bwe mumala okuwangula nammwe muteekewo resistance. Nga bino meeting eno yatula Mathias Mpuuga, yalimu Samota Lubega Mukaaku, yalimu Michael Mabike, Enule Lubowa n'omukungu omu ng'ye essaawa zino yatyamu okuyingira ebyobufuzi olw'amaanyi ow'ekitiibwa Kyagulanyi g'oyina. Mukama wange President Kyagulanyi njagala message eno ekutuukeko bunnambiro kubanga waliwo ekivugibwa. Waliwo abaka ba Parliament bagenda kujja mu ofisi yo bakugambe Sseggona ayongerwe kaadi ya NUP. Nkiddamu waliwo ababaka ba Parliament, waliwo abakungu abagenda okugamba mbu kakati omanyi bw'oleeta Sseggona n'omujja ku Mpuuga. Mpuuga is nothing. Era tetwagala na kumuwa mbudde. Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa is one of the MPs abagezezzaako okuteeka resistance ku NUP. Atunuulidde kaadi olumala ogifuna abazoganye. I repeat. Njategeeza mmeeya w'Ekyengera Mathias Walukagga nkimanyi abantu bangi baatandika dde okutuuza ne bakugamba toweesimbawo kuba MP. Right now tetukyayagala bantu bakwegayirira. National Unity Platform n'Oweekitiibwa Kyagulanyi capacity ezimba omubaka Parliament weeri nga tomaze gamba nti munnange ate kkooti ya Kisekwa yatudde ate neekola ki. Sseggona tumubuuza Mpuuga bwe yalya ssente wayogera oba waddamu jalibu.
Era mu mbeera eno mukama wange President Kyagulanyi nakano njagala tukatunulire waliwo abakulembeze mu kibiina. I repeat wano sharing a video kubanga wo wazibu ate mumanyiza abyogerako wano ngenda wo wazibu omutima omutono bamalirize kabaagala nga sinagenda waliwo abakulembeze mu kibiina. Kakati Joyce Baagala ne ba father bamuyise. Father namugamba mwana wange nze nkuwagira naye nkuwagira ojjidde ku kaadi ya Nuupu. Joyce Baagala ne bimusukkako bibino kambi bapuleyingire. Father namuzze ebbali. Father oyo yali baasa bwe twali mu seminaali bamita Father Francis Xavier Kinaalwa. Yagambye Joyce Baagala namugamba mwana wange bino byonna mbigamba njagala obitegeere nze nkuwagira oli wa Nuupu ulira. Uliriza Joyce Baagala ali maaso kubanga basanze akazito kabe ne Sseggona bagamba baba toli wa Nuupu ulira father bwe yamugambye. Kati Joyce Baagala alina olugendo nabagamba nga babaagala nga balooza ekisajja kyabwe kinaafunamu amaanyi nga balooza ekisajja kyabwe ngo Kyagulanyi bamuzanyirako. Kyagulanyi tebamuzanyirako. Bangi bampuuga basaba akalulu ke Kawempe bakabbe Museveni akabbe bogerera okwo. Omanyi singa be bali mu kwogera kati akalulu ke Kawempe kakanyuga NUP ne kaleka Kyagulanyi mu bbanga ati bw'oba toyina kaadi ya kibiina tosobola kwogera uli afaana. Kamabuze Joyce Baagala badde mbamwe kaadi kubanga biri kati bigenda mu maaso. Sseggona Joyce Baagala Alani Ssewanyana waliwo ekintu ekitambula kati nga Joyce Baagala era akasente akakozesa ground geno mulaba nenga abantu bamubuuza Nuupu. Kati ababaka abamu ba Dr. Ilal Kiyaga bali musenda bamugamba tusobola okipanga n'oddamu n'ogifuna. Naye Joyce Baagala gwe bajja ku bukiiko n'alemerako. Joyce Baagala ye right now stand ye ebya Nuupu abyogerako kubanga waliwo abantu abagenda otufuukira obuzibu. Atuuke mu parliament tuleete baakazi we Bashir tu. Atuuke mu parliament afuuke baakagabo. Bino mbibagamba meeting yatula ku popopo. Meeting eno nga bagamba abamu musigale eri. Sente ne ziyita nga Mpuuga aziwadde muwalimu omu Butambala avume Muwanga Kivumbi. Mpuuga nga be basindika sente n'amongi ne bagamba mukube Muwanga Kivumbi. Muwalimu n'ayimirira mu swala n'akuba Muwanga Kivumbi omubuza otulo amukube. Kati bino bituli musiri akusaaga. Abantu bangi bali mu kweyagaliza. Abantu bangi baagala kumalawo Bobi Wine. Baagala kumukuba abamu batunulidde bwa president. Era President Kyagulanyi olina okwebeereramu. Naffe tulina okubeereramu. Abantu bakyali ku mission abasinga yakujjako nakyemalira. Abantu bali awo ebintu babifudde bya bulijjo. Bannayuganda beetaaga change. Bannayuganda beetaaga nkyukakyuka. Naye osanga abantu bali mu kweyagaliza. Nze nzaddako Bobi bw'avaawo abasajja baamu batuuse n'okugenda ku balogo. Baloge Kyagulanyi Ssentamu. Bazimbye amakanda mu ebintu temubiraba. Mu ebintu temubiraba. Naye mbagamba tewali mu NUP Kyagulanyi gw'atataddeeko jjinja. Mwenna abataddeko. Mwenna ensi yali tebamanyi. Mulebe kuyita mu nkwe zisaanyawo Bobi Wine. Mulebe kuyita mu nkwe kumupangira. Era mbagamba
byonna bye mukola mubikola lwa National Unity Platform mubikola lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tabakwerekereza ku myaka gy'emito temwali badde we muli mwabatunudde nti nange Bobby bw'avaawo n'akitanzaaddawo ffe tetwajja kubeera ba pulezidenti ba NUP tetwajja kubeera bagundi ba NUP twajja kudunula nsi mudde mu layini entuufu mudde mu layini etunuulira omuntu wo wansi bangi struggle kati obasanga nga tugeze waliyo press conference agamba kasitaafu ne suuti nyambadde ntya nkoze bwe nti nedda our main cause kwe kununula ensi yaffe Uganda bannayuganda battibwa bannayuganda emirambo kati byalwafuse luyimba buli wotambula ku kkuba abantu babatta abaana bali mu makomera Museveni beyasiba bannayuganda baavu bwe twogera ensonga zino abamunyiiga ne tuba tubajjukiza our main goal our main cause eyajja omusajja Kyagulanyi eri gye yali n'agamba nzije era mbasuubiza tetugenda kusirika kuzina ensonga kubanga embeera eggwanga gye lirimu si nnungi kakati mukulu Sseggona njagala ojje ku vidiyo n'akabinjako akasuubi akabinja kasuubi kalimu abantu bano wammanga naye nkwebaza President Kyagulanyi kyakabinja kasuubi wakamenyaamenya kalimu Honorable Betty Nambooze Bakireke oyo Betty Nambooze Bakireke yakyuka era oyo mukyala mumwebaze nnyo yategeera transformer y'amasannyalaze yaani Nambooze n'awagira Kyagulanyi Robert Ssentamu mulimu Muhammad Mwanga Kivumbi oyo naye yakyuka naye ye deputy president waffe mulimu Kasibante Moses oyo baamukwasa assignment nti buli woowulira erinnya Rubongoya buli woowulira kikuba ku ttaka buli woowulira mukuba ku ttaka kati Kasibante Moses ne ttiimu yaabwe abo bo baakibawa Kasibante Moses ye mission gy'akola ki gy'atambuza ne mubeeramu omukulu gwe bayita Elias Lukwago naye ali musuubi mulimu Medadi Sseggona Mathias Mpuuga kati oyo Mpuuga ye takyalina kyagamba ggwanga kubanga buli waalaga alina okunyonyola abantu bamubuuza ku 5 ebitaano byamufuukira ebiki 5 kati olwo ababaka be baali babuzaabuzizza bano ba Joyce baagala baani bawala bato kubanga abasajja bakozesa system ey'okwana kati Joyce ali lubuto lwa kitiibwa owekitiibwa Buruga Joyce baagala ali lubuto mbadde temukimanyi lubuto mbu ate lw'abalongo ate abalongo tebakulira bbali ate nga Mpuuga era Ssaalongo yazaala abalongera ebbali owomukyalo ono gwe nabalaga owaawo awo ayina n'egundi ensangi ayina supermarket kati missioni zaabwe zonna zitambulira awo kati Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine mugenda kubeera surprise nkyogedde mugenda kubeera surprised mu 2026 mutya balowooza tabalaba balowooza tabategeera gwe wenna ng'oli eyo nkugamba tuli mu byaddala byakujjako nakyemalira era mission gye tuliko bannansi kufuna mirembe waliwo project ebadde etambula nga project eyo ssente ziyitira Wanita Amongi era ssente ezo ababaka parliament abamu nga batya okwogera kyovula tebalumba Anita Amongi era weebuuza ababaka abasinga babadde nnyo quiet ku nsonga zino naye njagala muwulirize ebigambo bino ekyabadde Kawempe North Luyimbazi Elias Nalukola yali wa DP Luyimbazi Elias yatuuka ekiseera nga tamanyi nti agenda funa kaadi ya NUP Owekitiibwa president n'obukulembeze ne bugaba tugende ku ground
ne bunoonya nga Luyimbazi aina what we call ground. Bano abasajja baali balinze Kimumba Luyimbazi Erias Nalukoola bakole mission zaabwe. Era Erias Luyimbazi Nalukoola right now as we speak ng'ensimbi zaayita mu kalulu k'e Kawempe okumulwanyisa. Abasajja bano n'akabondo kaabwe nga bayina n'omusajja gwe bayita Moses Bijirwa mumanyi state agent atambula buli kakutu abonna mubeegendereze. Zambaale Blasio Mukasa njalo owulirize. Mukulu Zambaale bino biwazzeemu tetuli mu kusaaga. Tetuli mu kusiika binyomo. Zambaale gwatamanyi presi nti avuma presi. Tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ekyo kigambo nno okuva olubereberye Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'atandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform oba People Power yatandika ng'akyogera si lwakuba nti kyali kimunyumira okuyisa mu kamwa ke. Wabula yali agamba nti ffe tutandiseewo ekibiina ky'ebyobufuzi tuli bapya mu byobufuzi. Tetusobola kujja n'abantu baffe nti tubajje gye tubajje. Twetaaga abagoberezi naye nga tubajja mu bibiina bya byabufuzi ebiriwo. Oyo anaatula n'awulira enjiri yaffe n'emuyingira mu bwongo nakkiriza nti mugoberezi waffe bye twogera naye byebimu by'alina okugoberera bye bimuluma ng'omuntu anaatwegattako. Tetugenda kufaayo avudde mu kibiina kya byabufuzi ki oba kibiina ki. Wabula tetujja ate mwesiga nti kubanga avuddemu NRM tumusembeze tumuteeke ne mu kisenge kyaffe amanye eby'omunda. Tujja mwesiga tumuteeke mu ddiiro tulabire ku bikolwa bye bwe biba nga ddala bye bimu n'ebyaffe tusobola omusembeza paka mu kisenge. Bwe tunaazuula nti Mbega alina kyatunoonyaamu era tujja kwangu omutebuka tumugambe nti munnange gwe ebiruubirirwa byo si bye bimu n'ebyaffe. Bangi tebakitegeera. Bajja nga bava mu bibiina eby'enjawulo gye bavudde nga bategedde nti ewa Kyagulanyi we wali amaanyi agakuza mu Paalamenti. Era bangi bawangula kkaadi y'ekibiina ne bawangula ebifo bye bali beesimbyeko ebyobukulembeze. Bwe bagenda mu Paalamenti balowooza nti emyaka 5 miyitirivu obungi si gya kuggwako kati. Era batandika okukola bo bye bawulira nga bye bibanyumira nga bagamba kasita kkaadi ye twagifuna tuli mu Paalamenti. Mulibeera mutugamba ki? Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abassa akasiiso 2026 atuuse bayaayaana balwana okuddamu NUP eddemu ebawe kkaadi era baddemu bayitewo bawangula ebifo byabwe bye babaddemu. Ku luno abantu bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu luli gwe wali osalawo kuba gwe wali pulezidenti waffe. Naye ku mulundi guno naffe katukozese omukisa guno nga bafuuti soja tulabe nti ono yagwanidde n'ono tagwanidde. Era kati bangi bali mu kwekulubeeseza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli walago balaba nga bamugoberera banoonya ebifaananyi. Naye abantu bagamba nti ne bwe munaakola mutya emitima gyammwe jjo tegyakyuka. Gikyali eri gye mwali mugenze okunoonya ekyokulya. Kakati nno basajja battu ne bakazi battu beebuuza nti tunaddamu ne tuddayo mu Paalamenti. Kaadi eyatuleeta nga twerabira amakulu gaayo nga twagivuluga nga tumaze okutuuka gye twali tulowooza nti gye tulaga. Ku mulundi guno bigenda kuba biralamuuko.